kati nga oli akutte ki bakyali kibulangiti bakyali ki sponge nga bwagampakira bwati ku nnyindo ne mukamwa ekiwero kiri kyakozesa ono bwanjiira ekizibaganda ba Munnayuganda munnange tuula owulire ebigambo wulira Ebitiisa Bobi Wine Byaletedde 7 mu State House nga wetuwogerera Gen.M7 yefuulidde ba minisita abagenda mu ggwanga erya America mu lukuŋŋaana lwa UN General Assembly ebigambo byakaaye dda Gen.M7 abeeganye mu ngeri y'emu ampuliriza ebintu by'ogenda okulya olunaku olwaleero ebimu bikaabya ebirala binakuwaza tugenda kulaba omusajja omuyisiraamu gwe baatulugunya nga ne mu kiseera ekyaleero buli waayogera ku mbeera gye yayitamu ayunguka amaziga tugenda kwetegereza olunaku olwaleero obukaawu bwa mwami Museveni n'engeri gy'atwalamu bannayuganda kugambye biyinza okukutiisa biyinza okukaabya nenzikiriza akatambi kano tukalabe ffenna mu ngeri y'emu ampuliriza njagala tutunuulireko ne ku bintu oba olyawo Bobi Wine byatuusizza ku mwami Museveni nga bwe luba lutalo kulwana bakulekedde ekinuubule ky'otaligezaako kujja ku mutima nga mwami Museveni ezo bwe ziba ŋŋuumi zaamukwata ne zimwabya ne feesi nabyo tugenda kuba nga tubitunuulirako nga Robert Kyagulanyi Ssentamu abituusiza ku mwami Museveni ate ng'ebya Bruno K nabyo bikaaye kubanga bamututte mu kooti tugenda kutandikirawo muganda wange njagala ongoberere naye nga sinnaba kubanga ŋŋenda wala ntwala omukisa guno okutegeeza titutambula ne Sheikh Ashraf musajja musomi wa dduwa munoonyeko gwe wenna alina ebizibu eby'enjawulo asobole okubeera ng'akuyamba Sheikh Ashraf ebintu ebisinga byonna abikolako gwe mukubira essimu omunnyonnyole takuba nsaasi musajja wa ddiini njagala naawe tuveewo bwe tuba nga tuvuddeko awo ampuliriza njagala mbe nga nkusoosaako mu katambi akamu kenjagala osooka olabe bwe tuva mu katambi kano nkutwale mu bintu ebiwuniikiriza njagala tusooke tuve mu katambi kano bwe tukavaamu then nzije nkutwale mu biwuniikiriza mwana muwala ono avuddeyo n'ategeeza nti olunaku olumu oba ebiseera ebimu awulira ennaku awulira nga yandigambye Bobi Wine oba ove ku byobufuzi obyesonyiwe njagala katambi kano tukawulirize tukawa obudde kubanga byenkuleetedde mu maaso awo bizibu nnyo nze nava ku byobufuzi tebikyantwalira budde bwange kubanga byannumanga nnyo naye ennaku ennuma nga ntunulira abantu abalwana omusajja ono nga yasala n'amalaasi ge bambi ne bamulemesa okuyimba naye byonna alwanirira muntu wa wansi nze sandiyagadde Kyagulanyi kubanga tammanyira nange simumanyi naye ensonga ziringa ezi ezinjagaza omusajja oyo ne bwe yali tannayingira mu byabufuzi omwoyo gwe gwayagalanga omuntu wa wansi kitegeeza teyajja mu byabufuzi nti kubanga yeetaagamu ssente akasente kaakalina Bobi teyajja mu byabufuzi nti kubanga yeetaaga kumumanya erinnya lyalirina naye mulwana omusajja ono nempulira ennaku neŋŋamba oba naye atuuka n'awuliramu okwejjusa naye bambi tewejjusa kimanyi tomumanyi naye tewejjusa nga kuba eriyo abakwagala nga baffe okay oyo ye mwana muwala n'obwo obubaka bwaleese obubaka bwe bulungi abantu bangi mu Uganda beetaaga kuzuukusa beetaaga kukuma bukumi nende bw'obakuma oluusi okutegeera kujja luvannyuma nnyo kino ŋŋenda kireka nga nva kana akatambi enkyukakyuka nga Bobi Wine bwe yagamba nti eri mu mikono gyo ekyokubiri bw'otankulanga olutalo nga weesize mikwano gyo oba osaasiddwa enkyukakyuka okwetooloola ensi yonna enkyukakyuka wabaawo abantu abagiremesa ate nga tekiri ku nkyukakyuka kyokka ne mu mirimu gye tukola weesanga nga buli wootambula n'abantu abaaluuzinga edda abaggwamu essuubi
ne bw'obalaga omukisa nti wano wetugulina bo bakugambawo tekisoboka. Mu kiseera kino Bobi Wine ng'akulembedde Uganda agigamba tulina olibaleetinga eggwanga lyaffe, tulina odijja mu mikono gy'abatamanya ŋŋamba. Waliwo abaggwamu essuubi nga bagamba tekisoboka, waliwo abaggwamu essuubi nga bagamba ekyo tekiriba, bo bakkiriza. Wabula message y'omwana omuwala oyo ebadde very clear. Bwe mba nga nkugjeeko eyo njagala kubeera nga nkutegeeza mukwano gwange nti ebigambo byongera okuba nga byonooneka. Mukimanyi bulungi nnyo nti omuyimbi amanyiddwa nga Bruno K yavaayo bw'atyo ne wavaayo omukazi yali agamba nti oba oliawo yamukwakulako ekya Julayina. Mu ngeri y'emu omukyalo ono ategeeza nti oba oliawo ayina n'omwana wa Bruno K. Bruno K kye yakola genda wa Gravity omutujju ne bakompozinga oluyimba lwe yayimba nga kwegamba nakulyako, baalutuma ndowooza nakulyako. Kakati ekigambo ekyo kitabudde abantu era nga mubamu be kitabudde mpuliriza kisitudde n'abantu oba oliawo abanene wano mu kibuga Kampala nga babitiibwa okujja okulaba nga oba oliawo bakkakkanya kino ekigenda mu maaso. Bruno K ebintu byandiyingiramu mukwano gwange ate ekkooti olw'ensonga nti omukyala amanyiddwa nga Dorini Anyanjura ng'ono nno mumyuka wa wali mumyuka wa Lord Mayor mu lukiiko olukulu olwa KCCA. Ampuliriza omukyalo ono avuddeyo n'agamba nti okusinziira ku bigambo Bruno K bye yayogera mu luyimba omaze okukozesa omukyala omweyambisizza ate ovuddeyo ofulumizza oluyimba nga weewaana nti nakulyako. Agambye kino tekigenda kubeera bwe kiti. Agambye agenda kuwandiikira UCC egende maaso n'okuba nga luno oluyimba erususpending erujjako. Mu ngeri y'emu Bruno K alina okukwatibwako kino kubeera ku disrespecting abakyala, kubeera kulinyirya ddembe lya buntu. Oli nakukozesa ate n'amala n'akugamba bugambi n'atandika okulangira nakulyako. Mu ngeri y'emu ebyo bibadde bikyali awo. Ne wabaawo lawyer company emanyiddwa nga Innocent aine byona evuddeyo bwetyo newalawala Bruno K mu kooti. Wabula bino oba oliawo abamu twabisuubira nti omuntu nga Bruno K akulidde mu ssaga nga ebikolwa bye ebyo ebyekisiru ebyokujajjata by'abakyala nga bisinga music kwegamba erinnya lyalizimbye nnyo mu bakazi okusinga mu kitone kyayina munda mu ye. Mu kifo ky'okukola ekitone kibeere ky'amaanyi yasinze kuzimba linnya nga ye bwali omwagazi w'abakyala, nga ye wali omukazi like omusajja w'abakyala, naye bijja kukomyayo fake fameka byamukomyayo. Abavubuka muve mu bintu ebyekisirusiru. Bwe muba mukoze omukwano gwammwe nga guli eyo gye tutaali tewali nsonga ye bannaffe ki ekikuweebuuza munno. Mwakolera eyo bye mwakolera eyo oganye omuwa obuyambi azze ku midi mweyite mudde ebbali. So njagala ensonga eyo nayo ngiveeko mukwano gwange. Bwe mba nga ngivuddeko nina akatambi ke njagala okuwa mukwano gwange. Akatambi kano tolaba nti nno mwami Museveni alwanye okulaba nga Uganda agifuula ekitagasa, agifuula ekisekererwa. Naye waliwo omusajja afudde Museveni ekisekererwa, waliwo omusajja afudde Museveni ekitagasa, waliwo omuvubuka, waliwo omusajja mu basajja afudde Museveni ow'ebigere. Amazima gali nti Bobi Wine akutte Museveni ebbanga Bobi Wine lyamaze mu byobufuzi. Mwami Museveni atunula butunuzi nkimanyi naye yeewuunya. Njagala tufuna akatambi kano bwe tukavaamu mukwano gwange bwe tuti twolekere ebigendo okukaabya amaziga, twolekere ebigendo okukaabya amaziga. Tutambula ne Sheikh Ashrafu omusomi wa dduwa munoonyeeko ayina ebizibu ebyenjawulo. Kyagulanyi musajja mugumu, bannayuganda bamwesiga, bamulabamu ekintu. Tumanyi nti bw'aba ayogera ebigambo bye yeyo message yennyini yetaaga okuwa abantu kyekyo naye mu byonna oli wakaya n'agamba
bwe bansanga muwolere kali gwatasuya muda to oyomba ki oyomba ki oyomba ki bana gwe naye sizo kunsanyusa 7 atufuze naye Kyagulanyi afuze mu 7 atufuze naye namufuga aramufuze bubi nnyo mubi Kyagulanyi afuze mu 7 aramufuza bwongo intellectually nyabo bwongo yene yekubaye kale naye tema naye yetegula ono ali bwati ayogera kigambe ki naye tema naye mukana avao naagwa naye mukana naseera naagwa nabanganye dola nange Kyagulanyi ofuga otoyina amufuze naye mubafuze mu 7 Kyagulanyi kansubire nti nno mukiwulidde bulungi naye nga njagala kubeebazaako ak'ensusso abatambula nange wano ku mukutu gwaffe ogwa DPTV Uganda bannange mwebale nnyo mwebalire ddala nsiima bwongerwa bagamba etasiima ebulu agiwa naye mbeebaza nnyo kuva ku ntobo ya mutima gwange mwebale nnyo 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 mwensonga lwaki buli lunaku nkeera njigge ebyo bye muteekeddwa okuwulira bambi mwebale nnyo mwebalire ddala njagala kubeera nga nkwongerayo ampuliriza wenna waliwo ebiseera we bagambira nti erabika gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni eno eyina ekiruyi ku basajja abayisiraamu abasajja bakwatibwa nga tebalina misango abasajja bakwatibwa nga tewalina nsonga ebakwasizza kyokka ne batulugunyizibwa nina akatambi k'eŋŋenda okuwa mukwano gwange naye nkugamba nti kakwesiba bbiri ono ne bw'abanga ye taatawo amazima ga Katonda tosobola kuddamu kwagala gavumenti eno ne bw'abanga si kitaawo n'okalaba ng'olina omutima ddala ogwagala ensi yo omutima ogulumirirwa abantu bannange tosobola kuddamu kwagala gavumenti eno bino ebintu Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yateeka mu ripooti yagenda mu mu ICC International Criminal Court ebintu ebirimu nti mwami Museveni ne mutabani we n'abalala be batugamba 6 bakwatanga abantu ne babanyika mu pipa z'amazzi ne babanyika mu bintu ne basuffocatingira omwo bayogera ebikolwa ebyaliwo oba oliawo mu kalulu akazze akayise okutulugunya ebikolwa eby'okutulugunya omuntu kino kigenda tuyambako akatambi k'eŋŋenda okuwa okutegeera biki bye baloopa mu ICC katufuna akatambi kano kati nga oli akutte kyali kibulangito kyali ki sponge nga bwagampakira bwati ku nnyindo ne mukamwa ekiwero kiri kyakozesa ono bwanjiira ekibaganda baganda babulira kyali Allah wekitiibwa yasinga oku naguluba nga bansibye nenjayane amazzi bwe baleeta babayiwa abalinga 3 ndowooza baleetanga ku mundo gabanga gaweddemu ng'amalala gakoledde dda. Oh no, oh my goodness. Eryo ly'eggwanga abaana b'oyo omusajja bayinza okwagala gavumenti eno abaffe ne bwe mubeera basiru omusajja najja n'agamba natulugunya taata wammwe ne kale kambayo emmotoka mbawe n'ebirungi bye mwagala abaffe gw'oyinza okwagala omuntu atulugunyiza kitaawo okutuuka ku eryessa kale oyinza okwagala omuntu atulugunyiza jjajjaawo okutuuka ku eryessa abaffe oyinza okwagala omuntu atulugunyiza kojjaawo okutuuka ku eryessa okutulugunya neibawo oyinza okukikkiriza bannange ensi ne bwegamba nti yakoowa eyina ensonga lwaki yakoowa njagala tugende mu bigambo omanyi waliwo abantu be bawa obuyinza ne balowooza nti be basoose mu bifo ebyo ebiba bibaweereddwa bw'otunuulira omukyala amanyiddwa nga Robina Nabbanja Musafiri oyinza okulowooza nti oba oliawo yatuuka n'ebigambo byayogera talowooza nti ekifo kyalimu si yakisooseemu wabula wiiki ewedde olunaku dwali lwa Mande ndowooza abakyala bano beesitula okusinziira ku mawulire nga bwe gajja oba bwe baatutegeeza nti mu USA yo waliyo
mukwano gwange waliyo yayitibwa UN General Assembly era amawanga mukwano gwange gasitula abakiise oba abagenda gakiikirira era najja ne nkutegeeza nti eggwanga Uganda lyatwala abantu 71 twongedde kitegeera nti baali na 72 nga bano bonna besitudde nejjukira Jessica Alupo vice president ye yagendayo nga akiikiridde Gen.M7 amala okutuukayo ne Robina Nabbanja amusangayo bw'amusangayo abasajja bababuuza ate kakati mmwe tubakolere ki tuyina abantu be tuyina okulabirira abalala tugenda bayamba ki amawanga agatuwa obuyambi nga Sweden amawanga nga Denmark amawanga gonna gatuwa obuyambi gatwala abagakiikirira 5 Uganda twatwala 72 ampuliriza ebyo byonna nga biri bwe bityo Generali Yoweri Kaguta Tibahabulwa Museveni avuddeyo olunaku olwaleero lwennyini bw'atyo n'alagira omumyuka Major Jessica Alupo ngono ye vice president mu kiseera kino ne Honorable Robina Nabbanja Right Honorable Robina Nabbanja ngono ye prime minister w'eggwanga Uganda okuvaayo mu bunnambiro bannyonnyole ebigambo ebigambibwa nti bagenda mu ggwanga erya America mu UN General Assembly abantu abasukka mu 7 Gen.M7 agamba nti bino yali tabimanyiiko agamba bano abantu abagenda yali tabamanyiiko wabula bano bagamba bano ababiri bategeezeza Gen.M7 nti twagenda abantu 5 bagamba twagenda abantu 5 naye bannange eno twagiraba byonna nga bangi bayitirivu bagamba nti bagenda abantu 5 ne kakati wano wenjagala twebuulize ani akonfusing ani Gen.M7 ayagala tugamba nti no tamanyi bano muwendo gw'abantu bagenda kyayagala tugamba ayagala tugamba nti no bano ye kennyini tamanyi muwendo gwagenda kyokka ne bano bagamba bagenda 5 ani alimbaani oba bo bonna beegasse batulimbe kubanga ensi yakiraba ne wano ne tujja ne tukyogerako amaradio amativi ne gakyogerako kati olw'okuba balaba nti nno kibakuba abayisa abagamba abaaye kyemwakola kyali kikyamu naye ng'ani yabasindika abo bonna bayinza okgenda nga mwami Museveni tamanyi naye kano kakodyo ka Gen.M7 azze akakoleramu eno teeke ye nti asobola okujja n'akuwa ekifo n'anoonya n'engeri gy'akwonoona mu kifo ekyo kati bano ali mu bawummuzaako maaka oba abateekako obulambe obutali bavaako abateekako obulambe obutali bavaako ampuliriza mwami Museveni abeekyusiriza agamba bye mwakola sibimanyi era agamba ayagala bamuwe ensaasaanya gye baasaasaanya ye yatwala obuwumbi obubiri bazikozesa batya oyo ye Gen.M7 owaddala Gen.M7 gwe nkugamba ye mwami eyayimirira n'ategeeza eggwanga lino nti singa eggwanga lyalinamu bajenifa musisa abakazi nga 5 singa liri wala bwe baamala omusabika akalulu wano mu Buganda region mu kalulu ka 2016 mwami Museveni yavaayo n'akola statement n'agamba nti Jennifer Musisi yanviiriddeko okusuula akalulu mu Kampala kubanga yayisa bubi abantu nenga statement ye yamuwana wali Jennifer Musolu amugwa mu matu ng'omukazi omugezi n'agamba yakeera ku makya kuwandiika bbaluwa yeegoba naye bano bamusaafiri bano katubalinde fe tulabye bangi nga bagwa kakati nabo katubalinde njagala bateera wanampuliriza wabula nga mbeebaza mubadde balabi balungi mwebale nnyo mwebalire ddala mikwano gyange okubeera nga oba olyawo mutugoberera obutakoowa tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa munoonyeeko muganda wange gwe ayina ebizibu ebyenjawulo
teweesiba mu nnyanja ya bizibu atakuumira mpeera abankuumire. Kambalekereyo muganda waffe Kapale eyamaze dda okuba ng'ateeka empeta ku mukazi we omuzungu, kubanga omukazi ye yamuwasa kati yamaze dda okuba nga amuteekako empeta. Olunaku lwabadde lwaggulo bw'atyo n'amussaako empeta. Kankulekereyo omukolo gwabwe, naye tumuwagaliza birungi mu bufumbo gye yagenda, kubanga eyo eringa success. Tumusabire buleme kuggwaawo, baleme musindiikiriza, kubanga obulamu bwadde bwagaana e Kampala, y'omu ku bantu ababadde disorganized n'obulamu, abantu ababadde awo nga obulamu tebakyabulaba nga kya mugaso. Naye ndowooza okuyita mu nnamukadde gwe yafunye mu nkalaata ye babiyita batya, okuyita mu mundeke ndye kikongoliro, kati ali ku kikongoliro, ayinza okutereeza obulamu. Tumusabire ebisima babeere bulungi, batambule bulungi mu bufumbo bwabwe, buleme kubeeramu bisoomooza. Kankakulekereyo atakumira mpeera abankuumire, mubeere bulungi, mweraba. Nice. Woo! All right. Look at how many people were else